Welutuukidde olwaleero nga masanyu gakyabuganye abakatoliki bonna okwetoloola ensi olw'okufuna omulangira omuggya Papa Leo ow'e14. Papa Leo ow'e14 ng'ono Mukama yamuwanzeeko eddusa kawungeezi k'eggulo ng'omusika wa Simon Petero era omusika wa Yezu. Amannya ge yabadde Kalidinaali Robert Francis Prevost nga musajja asibuka mu ggwanga erya America era nga gy'abadde akakalabiza emirimu gye egy'obwakalidinaali. Okukyusa erinnya lye yeetuuma ow'e14 tekyazzenga kibwatukira anti okusinziira ku nnono y'Ekereziya, Papa yenna omulonde aba alina okunoonya erinnya ly'omutuukirivu munnaddiini oba erinnya ly'oyo eyaliko Papa. Ekigendererwa mu kino kwe kusiga ekifaananyi ku ngeri gy'agenda okutambuzaamu omulimu gwa Mukama ng'alabira ku mutuukirivu oyo gwe yeegomba, ebikolwa bye, enneeyisa, olwo nno bimufuula ow'enjawulo ku balala. Erinnya Leo lisibuka mu kitabo kitukuvu ekya Bayibuli era ng'ono yali Leo the Great. Ono yali musajja njasabiggo mu byafaayo bya Kereziya eyasooka era mu lunyiriri lwa Dawudi yali mpologoma, so nga ne mu kiragaano ekipya erinnya lino litegeeza maanyi, obuyinza n'obwakabaka. St Leo the Great, Papa Robert Francis Prevost gwe yebbuddemu yali Bishop oba omusumba wa Roma okuva nga 29 Ogwomwenda mu mwaka gwa 2004 okutuusa lwe yafa mu 2046 era ye Papa yasooka okwewangulira ekitiibwa ekya the Great oba omusukkulumu mu bapapa abasatu abakirina okuli Papa Girigoli ow'olubereberye ne Papa Nicholas ow'olubereberye. Ensibuko ye temanyiddwa bulungi wabula kiteeberezebwa okuba nti bajjajjaabe bava mu kifo ekimanyiddwa nga Tuscany ekisangibwa mu ggwanga lya Italy. Obuweereza bwa St Leo bwakyaka nnyo nga mu dyankoni mu 431 ng'aweereza Ekereziya ku mulembe gwa Papa Celestine ow'olubereberye era ono yaweebwanga nnyo ekitiibwa olw'engeri gye yayagalangamu Katonda we, obumanyirivu ku bintu eby'enjawulo kusa n'okusikiriza abantu ab'enjawulo okwesiganga Katonda. Ono yali yaweebwa ekitone oba ekirabo eky'okutabaganyanga abantu n'okutuuka ku nzikiriziganya naddala mu bibinja by'abakkiriza abaafunanga obutakkaanya. Olw'ebirabo bino yasindikibwanga nnyo mu bitundu n'amawanga ag'enjawulo okutondawo emirembe we gy'abanga givudde era Papa Celestine ow'olubereberye bwe yafa, Papa Sixtus III ye yamusikira. Papa Sixtus we yafiira, Leo yali agenze ku mirimu oluvannyuma lw'okusabwa Emperor oba Kabaka Valentinian III eyali akulembera ekitundu kya Gaul. Mu kiseera kino awali amawanga nga France, Belgium, Luxembourg, Germany n'ebitundu ebiriraanyeewo. Omulimu gwe yali agenze okukola gwali gwa kuleetawo mirembe wakati w'omu ku baduumizi b'eggye ly'ekitundu ekyo ne Ssaabalamuzi abaali bamaze ebbanga nga tebali makambugu. Akaseera k'okulonda Papa omuggya nga katuuse, tewali n'omu yawakanya Leo okufuuka Papa olw'ebyo bye yali amaze okukola nga bikutte ku bulamu bw'abakkiriza ekiseera ekyo. Mu buweereza bwe nga Papa yayagala nnyo omulimu gwe era kyamuwa essanyu eritagambika okutuula mu ntebe ya Simon Peter ng'omuweereza wa Katonda. Oluvannyuma lw'akabanga Leo yasiimibwa ng'omu ku bapapa abakulembeddwa bulungi abakkiriza era yalwana nnyo okukuuma n'okutumbula obwegassi n'okukkiriza mu bantu. Ono yalwananga nnyo okulaba ng'eggwanga lye liri mu mirembe n'okwewala bonna abaali beesoma okulirumba. Obukulembeze bwe yabwetooloolezanga ku nsonga nnya okuli okugaana n'okulemesa bannakigwanyizi abaali baagala okusaanyawo Kereziya, naddala abo abaali batakkiririza mu kwenenya ekibi ekisikire n'abo abaali beeremye okukkiriza ekisa kya Katonda nti y'ensibuko y'essanyu. Mu kaseera ako abantu bangi bali bakkiririza mu busobozi bwabwe, ebitiibwa n'amaanyi gaabwe okubaako kyonna kye batuukako ng'ebyokugamba nti Katonda yasalawo babirabanga bya bwewussa. Mu bufunze Papa Leo yasooka yali alwanirira nnyo okukkiriza n'okukunnyikiza mu mitima gy'abantu n'enjigiriza y'Ekikatoliki n'obulombolombo okubugoberera obulungi era nga bagoberera enjigiriza za Mukama waffe Yesu Kristo n'okukuuma obulungi omusingi gwa Kereziya. Mu kaseera nga Papa waliwo ekibinja ky'Abakatoliki naddala okuva mu mawanga ag'ebuvanjuba abaali beemulugunya ku njigiriza ya Kereziya nga beebuuza enkolagana wakati wa Yesu Kristo obw'obuntu bwe n'obwakatonda bwe na butya bino bwe binnyonnyolwa mu nzikiriza. Papa Leo bano yabaddamu ng'awandiika ebbaluwa ng'atematema okuyigiriza kwa Kereziya ku Yesu nga bw'ali omuntu omu alimu omubiri era ali mu bwakatonda nti nno bano bombi tebasobola kwawulwa era ebbaluwa eno yakkakanya bangi emitima egyali gibeewanise. Era okuva olwo ebbaluwa eno eweebwa ekitiibwa olw'okuleetawo emirembe ku bantu ba Katonda abaali babuzaabuzibwa era neeyongera okunyweza okukkiriza kw'abantu. Ng'akozesa obumalirivu n'enzikiriza, Papa Leo yakulemberamu olutalo okulwanirira n'okukuuma eggwanga lya Italy ku mukulembeze Attila the Hun eyali omukulembeze w'aba Hun nga kino yakikola mu ngeri y'okubatabaganya.
Papa Leo yafangayo nnyo okuwa abantu emmere ey'omwoyo, yabangawo nnyo okolera abantu ebikolwa ebyekisa gamba ng'okuyamba abalumwa enjala, abaavu n'ababundabunda. Ku ye ekikulu tekwabanga kubuulira njiri kyokka oba okuba omukatoliki, wabula okubeerawo ku lw'abantu abali mu buzibu, abanyiikaavu, ababonaabona mu mbeera zonna ez'enjawulo. Ono era ajjukirwa nnyo olw'engeri gye yataputangamu ebyawandiikibwa ng'akwatira ddala ku bulamu bw'abantu n'ebizibu byabwe, ekyamuleetera okutuumwa Paapa ow'ebyasa mu byafaayo bya Keleziya. Papa Leo yasooka yafa nga 10 omwezi ogw'e11 mu 461 era yaziikibwa okuliraana entaana ya Peter. Kyokka mu kusooka omubiri gwe gwali guteekeddwa ku wankaaki ya St. Peter's Basilica, oluvannyuma ne guggyibwawo ne guzzibwa munda mu 1688. Omukulu gwa Papa Leo ow'olubereberye gwe gumu ku egyo egikyasinze okujjukirwa mu byafaayo bya Keleziya, era ebimu ku bitabo n'ebbaluwa ze yawandiika ebiri eyo mu 3 bikyakozesebwa mu woofiisi y'ebisomwa mu nzikiriza y'ekikatoliki. Ebyafaayo bya Papa Leo ow'olubereberye bapapa bangi abamuddirira bazze babyefumiitirizaako, era Papa Benedict ow'e14 mu 1754 yamulangirira ng'omusawo w'Ekeleziya, Doctor of the Church, anti byonna bye yakola byamwoleka ng'omusajja omutuufu eyatambulira mu mukulu gwa Yezu Kristo obulungi. Kati ebyafaayo bya Papa Leo ow'olubereberye biyinza okusigira ekifaananyi ekituufu ku ki kye tusuubira mu Papa omuggya, Papa Leo ow'e14. Olw'ebikukunava ebyakolebwa Papa Leo ow'olubereberye, bapapa bawulira ddala 13 bazze bebbulamu erinnya lye. Kati ekisigalidde kwe kulaba oba Papa Leo ow'e14 anaatambulira mu mukuliro gwa banne abaamusooka. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.